Wetwogera kati baganda bange mikwano gyange ensonga eri e Congo ate erabika nga Uganda naye tegenda gireka kyekimu era nga baganda bange mikwano gyange twongera obajjukiza n'okubategeeza nti Bannakongo bagamba nti afazaali okufa ne Museveni nebwe tebagenda kukkiriza kubba bya bugagga byabwe nga batunula era essaawa yonna kigenda kutokota kidda Uganda mwe kimulabanga ekigenda simalanga tugamba ano kiggwera Rwanda kiggwera wa nyongera obajjukiza nti naffe tubeererwedde kubanga abantu bakooye nnyo 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 ddala abantu bakooye era nga Katonda ng'aliwo munaffe era nga Katonda atukwatiddeko tugenda kulaba ku Uganda bw'ekyuka ng'ate Museveni yeewankulira olutalo olugenda okumugoba wano ffe tugambawo nti yeebale nnyo yeebalege Katonda yeebale kye tuyinza okwogera ne baganda bange mikwano gyange twongera obajjukiza n'okubategeeza nti essaawa yonna tugenda kulaba ku nsi ennungi etambula ate ng'egenda mu maaso maama nze ensonga egenda kuzira ddala n'omuntu alina ensonga ku comrade abantu babiri banjawulo njogera ku muntu ajja okulumba omuntu nga tamuyinaako nsonga oba basitiikinga videos abacomrade baffe oyo mutabuzi tulina ekizibu kyanjo kyayo buli bloga yenna wenkyuka kikuba oli otuuka wa national platform omuntu bw'ajja mu inbox yo ng'omumanyi naye yeeyita foot soldier oba yeeyita bloga n'atandika okukuseddekeza ng'akusendeekereza akuwa obusente oba eri ku sayidi ye mmanyi oli ku sayidi nkyamu abo bantu abaayiwa struggle mu ntandikwa era abaagiviiramu ddala kiki ekibaweesa ssente ebintu byanjo kya ne muyingira mu ntalo ze mutamanyi mukendeeza okuyingira mu ntalo ze mutamanyi gwolereza tumumanyi kino nkiddamu gwolereza tumumanyi mutandika okufokasinga ku bintu ebiyamba struggle so si byawula struggle abeefudde balooya nga mwoleza ebintu mutategeera muve mukwoleza ebintu mutategeera muleke oli bwabanga alina ekintu kyakoze akyekolera akyenyonnyolera akyewolereze akigguse gyakituusa abasinga obungi mwakajjano jjo lyabalamu naye mwefudde nnyo nti mumanyi history wa struggle ne gyeyava naddala ku mutimbagano please ngenda basaba mufokasinge ku nsonga enkulu okusinga entalo zimwoleza ze mutamanyi ffe tuvudde ne struggle eno wala tumanya ani yaani yensonga lwaki olumu tusiika tetwagala kwogera ku bintu ebimu twabireka naye bwe mubitinkula ennyo ate tusobola okubijja ate tuba tubifuula diversion wano newala nnyo diversion newala nnyo system ya divide and rule okuwa Museveni omukisa okumanya nti sereze zikola ekyo nkyewala nnyo ate ngenda basaba mwenna mufokasinge wabula omuntu yenna kubanga mwayagadde njogere ku bintu yabaddewo Patricia Simanyi mapmidi ne bagamba no sina budde nze mbanga ndi ku nsonga n'omulala akwata ensonga B buli omu n'atambuza ensonga zo wabula ngenda bagamba nti ogusula gukuwempoza bwe guba gukuwempoza kitegeeza nawe wetunuulire mbakubiriza nnyo ebiseera ebisinga okwetegerera mbakubiriza nnyo biseera okubeera ng'ensanafu zitambula zigaludde buli muntu w'olifuba okulaba nga weerowoleza buli muntu w'olifuba okulaba nga weekengera tomanya ani mu struggle yaani tomanya ani yaani abantu bakyuka balinga nawe oluvu kati gwali eyo ngenda kusaba beera mwegendereza nnyo ng'akaana k'omusota obabeera mukalabakalaba tibwe kava mu kisugu kalumera katta nkusaba obeere mwegendereza nnyo si buli kyolaba nti lubube lwa buugi nti ebeera mpolwe gwe comrade ali eyo oba ne Munnayuganda ali eyo buli lw'owulira ekintu nga waliwo omukka ogunyooke wantu manya ekiddako guba muliro bw'owulira nti wano waliwo omukka gutandise okunyooka manya nti waliwo omuliro tobuuza era wenkugambire nti si buli lubebe lwa buugi nti ebeera mpolwe mwenna abali banywedde ku buugi mukimanyi bulungi nnyo tebasobola okusera obuugi bakutera mu kikopo n'obeezaawo eddakiika emu bbiri ne kujjako olububikungu lwoko gwe n'ova eri n'omumwa n'okuba omumwa ku kikopo ekyo olw'okuba nti olabyeko nti kungulu kuliko olubwe bujja kwokya ojja buwandula kati y'embeera gye tulimu mwegendereze nnyo ensi si nnungi wabula awo tuveewo ngende ku nsonga endala omuntu yenna ku Mande nga waliko ku hotel next e Masaka ku 2:30 nga weeyita wankyukakyuka nga waliko e Masaka ku next hotel ku Mande eno yennyini ku 2:30 nosinkana Mpuuga de Mapuuga genda mpola era yasama mpola
nkunganyiza information wano njirira bula genda mpola ya sama mpola kimanya buli kyokola kyonna kitambulirako nkimanyi nkiddamu gwe wenna blogger ngeyita blogger nga waliko n'empuuga ku Next Hotel e Masaka ku saa 2 n'ekitundu e Masaka wiiki eno bintu byonna nina information nekwata kubula genda mpola buli kyokola kyonna tukutambulirako tukulaba system gye mukozesa ey'okudividinga abaana okuba compromisinga tugira buli kimu kye mukola naye genda mpola ku bintu by'okola tetugenda kuteeka maanyi mu struggle nga mumuzimbulula awo tuvudde nga sinavaawo badde ngambye nvuddewo naye nga sinavaawo singa ekintu kyonna kituuka ku map media okuva wenjogeredde ebigambo bino okutuuka we kinaamutuukirako either bamukubye either ayina ekimuteekeddwako oba map media akwatiddwa njabba buli lwakyembwa tesekaheete nga mukira nkiddamu singa ekintu kyonna kituuka ku map media oba akwatiddwa oba akubiddwa oba atuukiddwako ekintu kyonna singa baakwatiddwa njabba buulira waliwo ekigaana embwa okuseka neetenga omukira singa ekintu kyonna kituuka ku map media mu struggle eno mukabankala katulimu oba akwatiddwa oba akubiddwa oba akola ki njabba buulira ki ekyagaana embwa okuseka naawe abadde apulaninga okikola okusinziira ku information gyenafunye kijjeewo message nazifunye zonna nzirina wano that I will deal with that fool. So you call map media fool. Singa ekintu kyonna kituuka ku map media ojja kutegeera byonna mwabaddemu. I'm less concerned about whatever happened, but singa ekintu kyonna kituuka ku map media within this short period of time akubiddwa akwatiddwa oba ekintu kyonna kimutuuseko within this period of time, Mr. President saagala oyingire mu bintu bino bitulekeranga n'otula mu office y'onywa chai for tulekere ebintu bino tujja bitambuza ngo tulina bitambuza. This is a serious warning. If anything happens to map media from now, Mr. President, please don't interfere. Enough is enough. Tukomyaawo katandika video. Okusookera ddala nina abantu abampa information eya bulijjo n'endwawo gifulumya olw'ensonga balina information nimunansonyiwa naye leero kanfulumyeko kweno then tugenda mpola kuba video tenatandika njala sobola kuyisa information eno. Ngo Munnayuganda yenna ali mu Uganda ng'ovuga boda eyalone mpuliriza bulungi. Ku Munnayuganda yenna ali mu Uganda ng'ovuga boda eyalone. Munnayuganda yenna ali mu Uganda ng'ovuga emmotoka ya loan. Njagala owuliriza obubaka buno lwaleero bwe mmala obubaka buno bwammwe then tulyoka tusimbula video. 1. Mu Uganda mulimu system ey'obubbi egenda mu maaso nga bafeera bannayuganda mu boda ne mu mmotoka eza bulijjo. Abantu bangi kampuni nyingi muziraba nga ziri ku social media ziranga nti oyagala emmotoka nti emmotoka eno sooka oleeteko $12,000 then tukuwe emyezi 3 ng'osasula emmotoka eno. Emmotoka eyinza okuba ya $3.5 mbaga sooka oleeteko $12,000 esigadde ogenda esasula mu kibanja mpola emyezi 30. Kati ekintu ekyo gwayagala okuvuga emmotoka ng'olimu akataala tokwenda kusooka kikala ekyo tetenga kibala wabula obwo bubbi bwennyini butya okwata $12,000 n'oziwaayo ne bakuwa ekisumuzo ky'emmotoka bo ne basigaza kaadi. Bwe basigaza kaadi bw'omalayo mbu bayinza okuwa kaadi naye ekyo bakikola bwe bati emmotoka gye bagenda nti ya $3.5 n'owaayo 12 ne bakuwa emyezi 3 gisasula. Ogenda okumaliriza emyezi egyo 30 gimalayo 1 mubeeramu ebintu bibiri. Oyinza okakana ge emmotoka okyasudde $4.5
eyabadde ya 35 ng'osasula miliyoni emmeka 45 bw'oba olirake nga n'emmotoka bagikuwadde oyinza okuba nga osasudde millions 28.3 ng'ebula miliyoni 5 ne bakwefuulira emmotoka ne bagitwala sinakiri n'ofuna obuzibu ebintu bibiri kati gwe munnayuganda yenna nga tonnagenda mu boodi yonna kufuna mmotoka ya bbanja sooka babuuze terms and conditions era tule ku mmeeza bakubalire ssente ezo nti nsasuddeko miliyoni 12 naye nga ssente zonna omugatte ziri miliyoni 35 obagambe mukubiseemu balansi asigadde omusasulire ebbanga ki nga tonnakwata kisumuluzo kya mmotoka ekyo nkiddamu sikugana genda kufuna mmotoka ya looni wabula sooka obawuze mmotoka yaserewere miliyoni 35 nti mbwaddeko 12 nti ye wasigadde miliyoni 23 ssente ezo miliyoni 23 ze babakubyamu emyezi gy'olina okuzisasulira ompulidde bulungi wabula abamu bagenda kugamba lwaki oyingira bizinesi zaffe fe amagoba tugenda gajjawa bwe bajja okugamba ng'ate batuufu ku bonga batuufu emmotoka ya miliyoni 35 era amagoba gagabeerako wabula kino bakikola abantu indirectly nga tebamanyi abantu basinga obungi naye kyembalabulamu kibeera emirundi ebiri bwe kiti oyinza okuba nga olwotolo gimalayo emmotoka neefuna ebizibu yo yennyini emmotoka nga tefudde wabula netandika okufuna ebizibu bakubira amasimu emmotoka akola atya bo bennyini okweko obutagimalayo emmotoka ne bagisika ne bagitwala kenyini bakusibirako oba obudde ne butuuka ng'emmotoka ogimazeeyo ng'emmotoka ogisasudde ssente nnyingi bye bintu birimu omwo ekyokubiri tugenze ku bodaboda eza looni bakugamba sooka osasule emitwalo 7 gya insurance tukuwe boda ogenda gisasula sima miliyoni 7 oba 8 ne ogenda kigwamu okusasula boda eno era netekifaanana tekyawukanako nakyo mmotoka boda gyobadde olina osasula miliyoni 7 oyinza okakana nga osasudde miliyoni 12 naye bw'oba onootera otuuka ku nkomero ya boda eno batera ogisindikira batamanya ngamba ne bagikubbako oba bamanyi okwefuulira ng'oyosezzaamu ne bakima boda ne bagitwala n'essente ze wateekayo zonna noba nga tobanja bwebubbi obuliwo kampiseewo evoice note eno ya mukulu ono then tuleka tusimbula information jagadde nsooka information today ate bantu bangi bapa information nga Sarah kolaki balumya mutenga atobudde mbala butono kasooke nzanye obulwaka buno mukama wange Fred nkulamusizza webale kuweereza ggwanga webale kulumirirwa muntu wa wansi webale kwagala ggwanga lyo mukama waffe tukusabira yonna gy'oli tatandika okwemulugunya kwange kuba ebitongole bya Uganda biri mu kubba bannayuganda bino ebiwola piki ebitongole omuli watu tugende simanyi ebitongole bwe bityo mogo bitulugunyizza nnyo bannayuganda bitubbye nze mbadde mu kitongole bakiyita mogo bampola piki netulagana emyaka 2 nzize nsasula mpolampola omula ebigaana nenzisasula nga ntambula naye ntambula emyaka 2 mbadde ngenda kumalayo piki yange ne baginona ne bagitwala nga bamanja emitwalo mitono nnyo nga maze nakasasula miliyoni ziringa zigenda mu 7 piki egwera mu miliyoni nga 7 n'emitwalo 8 sente ziga miliyoni 7 naye piki baginona ne bagitwala n'ebbanga lyemaze nga bagitutte ngeri waabwe paakinzi baagala nalyo ndisasule era bansaba ssente piki ningaagina nga kyagikozesa n'olwaleero so nga balina akodyo kaabwe nti bakuggyako piki baagala ekulemeere bagiwe omulala addemu agitwale kikwewuunyisa nze piki najjayo nga nkadde ng'ekozeeko ntambula nayo emyaka 2 ekitukoze ekyo ki Uganda yaffe temuli mirimu tosobola kwata miliyoni 2 tokyala kujja miliyoni 2 ogule piki olw'obusente otabateekawo batugaa nti butandise buno ate okagana esente zetutandise nazo tebazibala ku looni mbuzibayo insuwarensi ng'ebuuza ebiki ebifa nabyo ebityo oza otandisa emitwalo 7 piki empya weba nkadde emitwalo nga 4 oba 5 naye zo tebazibala ku looni tebazitandike ne looni eba insuwarensi
singa babagibye singa bakoze batyezi bakozesa mu kunoonya mukutwakinga naye abasajja bano emyaka eri gitambudde nabo piki bagitwala naye bangamba n'olwaliro ekyabala kuba piki erigwayo omwezi guno gwennyini omwezi gwendimu bagitwala nakati waliro ekyabala ssente bansaba ssente ate ngaekikola ssente kyebalina lwaki batulugunya omuntu wa wansi lwaki batulugunya omuntu anyoomebwa nsasudde ssente miliyoni zigenda mu 7 zandibadde sokuwerera abaana bange nze zigwa nakapoloti eno n'ozimbako akayumba ninagamba kankole piki eno nkisasule ngimaleyo batujjako duchoizi zaffe zonna batumanyi gyetubeera tetusobola kulaba zitwakinga twakinga zibeeramu kati kiba bagula okujja okulonda piki ate osasule piki gyotalina bali abasajja babbi bomala akaseera kebakuwadde ekinga bagigabira omuntu omulala bagamba loni bakisazaamu bagigabira omulala tebakudizaadde ekikulu kati emiliyoni zewasasula 7 nga zifudde naye nga obwenkanya mukulu gavumenti obwenkanya nensasula piki miliyoni 5 kati ino yalina nkadde ya miliyoni nga 3 kale tugambe nsasudde miliyoni 5 ya miliyoni 5 nensasula miliyoni 7 nansi ate noginzijjako nogigabya omuntu mala buba bwenkanya lwaki muganya obubbi obufaana bwe butyo kubeera mu nsi yaffe tatulugunya omuntu wa wansi bannange mutuyambe tuli mulumi sajja banziba abaana tebagenda kudda ku ssomero sirina ssente ekimbadde nkozesa nfuna akasente kuba nakiteekamu akasente kange konna nsobole okufuna ssente mperere abaana bantu bagenda kusoma olwaleero sirina kinyamba abamumogo ssente bazitwala ne piki ne bagitwala mukama wange nsaba eddoboozi buli gwe kikwatako yenna tulina tusobola okuyambibwa ne bannayuganda mwenna mwegendereze nga mugenda mu mumogo okugyayo piki wamma kampuni ago okugyayo piki nze kampuni zemmanyi eziwola piki mu uganda mogo gyembadde ntambula nayo wattu gyeziri naye oli abakaaba tugende gyebiri bali eyo naye mukama wange nsaba onyambe otawusa eddoboozi lyange lina eri gwe kikwatako basajja mmwe mubeera omutima omusaasizi mutubonyabonyeza nnyo eggwanga lino lwaki mubba omuntu wa wansi emiliyoni 7 zibanaka kusasula ku piki enkadde naye mazima gennyini nedda mukama wange kwekwa mugonya kange ndi mumaziga n'obulumi bungi nnyo ne pulesa zankuba ndi musajja mulwadde wa pulesa naye mbyaliikirira byankubisa pulesa nendwala n'okulwala mukama bankumi alright ekyo mukiwudde kampuni simanyi moggo simanyi ani mwenda abatunda pikipiki kuloni mukendeeza obubbi mwolekera okubba bannayuganda ekonomi etabuse kano ke kafundikira tugende mu maaso gwe munnayuganda yenna ali mu uganda ng'oyagala kutambula wabula omuntu n'akufera ssente ze za visa oba eza process yonna ng'ali mu Europe ali Bungereza ali Canada ali mu America mpuliriza bulungi nnyo omuntu yenna ng'oli Uganda nga waliwo omuntu yakufera ssente za visa oba process ya visa zonna nga ssente zo nnyingi zikuluma ng'ali mu Europe ali mu Bungereza ali Canada ali mu America nga yakubba ssente zo nga mpitirivu ng'obujulizi obulina bwonna guno gwe mukisa gw'osobola okuyitamu okufuna ssente zo bw'oba omaze omuexpunga ku social media guno gwe mukisa omulala gw'oyinza okuyitamu okufuna ssente zo zikomewo kola bw'oti ng'olina obujulizi obulaga obukakasa nti omuntu oyo yakubba genda ku kitebe kya embassy mu nsi mwali oteekeyo okwemulugunyako mbuwandiike n'ebifaananyi by'omuntu oyo ne details zonna obiteekeyo embassy obanga erinamu embassy mu Kampala bwebanga embassy erinayo aziwerera osobola okuwandikira embassy eyo ku email yaayo n'ogisindikira bamufuna n'essimu n'obakubira n'obawa details z'omuntu oyo eyakubba ng'ali mu nsi ezo nkugambye America Canada Bungereza ne European countries totegana kwata bukwasi bintu byonna byeyakukola ebyekifere genda ku embassy teekayo details ze bw'otya bwe yakubba naye before nga tonnakikola sooka omugamba aze ssente zo nga tonnagenda ku embassy bw'omaliriza ogenda ku embassy oteekayo omusango ogwo ng'oguwaabye
gende kolo ku Mabuwa Road otekeyo complaint yo ng'ogenze ku police ne police reference ogende ku international police otekeyo kwemulugunyako kubanga Interpol police ekola mu nsi yonna ne details zo y'omuntu yakubba okiwa obudde nga bw'okipikamu omuliro nga ne ku social media kitambula sente zo zijja kuddira n'omuntu oyo gyali obanga asayira musiika n'omuntu obanga alina obutuuze abeera affected sente aba alina okuziza process ziri ezi biri noonya omuntu oyo ensi mwali ogende ku embassy yensi Kampala libanga tiriyogeri Nairobi osobola okukozesa email address ng'ogijje ku Google wonawo bw'ogijje oba essimu n'obategeeza n'osindika details z'ebintu ebyo n'obugulako omusango bw'omala okukola ekyo era genda ku police omuguleko omusango ofune reference ogende kolo ku Mabuwa Road ku police gye bayita international police otekeyo case file ng'ecomplaininga ku muntu oyo embassy egenda kufollowinga omuntu oyo gyali ne Interpol ejja kukolagana ne embassy n'ensi zeeri omuntu oyo ajja kutegera lwaki embwa teseka etenga mukira then ku social media zebuzi kumulabisa ensi mutegere alyoka ategere ndoza mutegedde bulungi ekyo nkibagambira kyo mu kitwale magezi gakuwebwa munno so mukitegedde bulungi nkiddamu omusajja oba mukazi akubbye sente zo eza visa ng'olina details zonna yakubba atya buli kimu kyonna payments buli kimu n'amanya ge n'ebifaananyi ng'obirina please genda kwembase mu nsi mwali ng'eri mu Kampala ne Nairobi osobola okukozesa email oba DHL ne kutwalira empapula zo kwembase n'oteeka complain ebifaananyi bye buli kimu details n'essimu buli kimu n'okiteekayo ku social media gy'omu omulabise nenga embassy mu nsi mwali embassy yayo etegedde kituufu omuntu oyo gwali naye gweri naye nti muntu mukyamu sente zajja zisasula nabwe gisimufungize ekyo kiwedde kati katutandike video mutongola katambi katandise ebintu bingi ebigenda maaso mu ggwanga naye mbadde ng'ebiseera bisinga mbabuulira wano bannayuganda bali mu diaspora mu nsi nga Canada, USA, UK n'ensi z'abazungu ne bagaba naye tugezeeko nnyo okulwanira ensi yaffe tudde waffe eyo gye muli bapangisa newankubadde olina okuba nga olina obutuuze bw'eyo ensi naye oli mupangisa east or west means best nga mulowooza nzannya naye